This court has a duty, if it permits a recount to be conducted, to verify each and every ballot in the box. The applicant has not shown to this court the poll results he obtained, which was allegedly different from the actual votes counted and tallied. Electoral Commission, i.e. the second respondent, is directed to delay gazetting the election results of the directly elected member of parliament for Karungu West constituency until determination of this matter. Recount shall be conducted on Friday 23rd January 2026 starting at 10. Ninze lwakutaano lwatuwadde tugende ku Kkooti y'e Kalungu omulamuzi abeerewo ne bawaloya bange tubale obululu. Nze sirina kye nneeraliikirira Ssewungu kubanga buli kimu Katonda yakikola. Awa ya leero mugenda kutegeera omuntu omutuufu gwe mwalonda oluvannyuma lw'okuba nti nze nekenneenya butya mwami Ssewungu bwe yabba obululu bwaffe. Obululu Ssewungu bwe baamusomera si bwe buli mu box. Era omukisa gwokka gwe nali njagala mu kkooti kukkiriza kubikkula bululu obwo bannakalungu bategeere butya bulijjo mwami Ssewungu bw'ajja awangu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.